abaganda baffe tubadirizaako nnyo nyonna gye musinzira okwate nga mutulaba ku mikutu gyombi Uncle Bean official saako ne Uganda byogere so official MC Uncle Bean Uncle Bean nze kyali ku Uganda byogere naye abantu bene engeri gye bata erinnya lya Kakalamu eribasumbuwa oyinza okumpulira nga neyise Gerard Keke aya otusamira Kakalamu yoteka Muluzungu otya peka penso kubanga erinnya lya kapenso yambuuza nze ngamba bera kapenso wamulabyeko leero nabadde ndyawo nina radio egyetera obuliriza wano eri 98.1 eyawa wano Wantasolo ujenze ndio ngatinaba. 98.1 radio eyo kuba music yo kasiwe kiti. Badayo nage muwuliriza nnyo kumuli. Bajo mu gym. Naye oluzungu olubeera kuli. Kakalamu tajja kukola. Naye sati ndabika bulungi awo mugundi. Kakalamu olaba likyusi. Naye lali Katonda ayogerera mu bantu. Olaba erinnya lye neeyita teriko ya muzungu. Uncle Bean. Gonna ga luzungu. Uncle Bean. Kalabiki jateka ebintu. Awula kubuulira lyo Kakalamu lyo. Lyo lijja kubasumbuwa. Bayizawe nina story nina ekintu kye nalaba nga wakola eno she yali hamu. Yolese ekitone. Alex mukulu ng'asala abaana. Nanga kweri ekintu ky'oyimbye ekyo kiyinza okusala okuva ewammwe. Waliwo yajja ng'ayimba lusoga. Nanga olusoga lw'oyimbye olwo luyinza osala mu Kampala ne lugendako n'embalala n'ofunayo kiraya nti nze saabitegeera ebyo. N'agamba najja ne Kakalamu waabwe. Segeza ekintu ky'olina okukola bw'oba okiguza okusooka okukiguza loko making sure singa loko aba akiguze ennyo oyinza okiguza international. Kati olaba ne Uganda byogere eyinza n'okukyusa erinnya. Kati Uganda egenda byogerera we. Habula. Ero ino gaba Canada talk. Nedda saagala ate kifuula kya wano wokka. Nyakuyiya erinnya lya Gerard Keke etyo. Gerard Keke. Olirowoozaako nnyo. Tiro. Oyinza okwesa abaligezi. Gerard Keke media. Nina galirumbi. Okukyusa YouTube channel yange. Ewatuuka eno erowooza byera bingi nnyo. Sanga kuddamu kuweereza mu Luganda. Sanga kuddamu kufunako content wa Luganda. Badde nsaba osooka olindemu. Bano abaana bawogera Oluzungu. Jere Kakalamu tobera ku TikTok yange ng'ali ku ssomero. Mbeerako live ng'ali ku ssomero. Bambi nsaba busabi. Tetwogera Luzungu. Tukomba Oluzungu. Naye society gy'obeeramu y'abajebale y'abazungu. Y'abazungu. Ojja kuyiga maawo. Ndoli ndi kati ndi wuli. Wanga nsobola kwa conversation mu Luzungu kumalira dakiika 2. Wow. Yeah, kasobera mu society nga y'abazungu. Ne kapale nali njogera naye juzi. Yakubira ku macha. Kye kigenda omuli mesate kapale uyigo Luzungu. Yakubira ku macha. Nangamba kine twogeramu kaawo. Muli mutya bitambula bitya. Oze bitambula tebina buzibu. Kati ne wabira wao mukwano gwange yampite tukirire wansi koze kanje tukirire wansi galindako. Mwogera Luganda we muli. Kuzi bino tuli mu gundi yaba mujebali. N'agamba Oluzungu oluli eno mu bufumbo. Oluzungu lutabuse n'atera oluyiga. Yawulira kipya nnyo okubeera nga awulira nga tulina wekwogera. Abaana bayiga Oluzungu bali TikTok bakyazaako baba live. Baddugavu. Ajja kuluyiga. Ate kati agogera ku machana kiro. Kapale tannabagendako ku ssomero. Anti kati kye kituufu. So kiri ali mu bufumbo. Naye omwami abeerawo ku makya. Omwami n'akomawo ekiro. Anti kye ngamba. Obudde obwo butono. Wanaagenda ku ssomero. Kuba naawe era we wali eri. Oba wajjanga wano we tutera okujja. Wa mukwano gwaffe. Naawe era wasinkananga Bannayuganda. N'omwogera Oluganda. Naye wagenda ku ssomero. Omalako eddakiika 2 nga temuyogedde ku ki? Ku Luganda. N'ogenda ng'opiikinga. Nze olunaku lwe wajja n'osula we nasula ku hoteero. N'oweereeta. Ku ka GPS kakagamba turn right. Turn right. Neweetuusa. Kyamala namutulia nenga paka ku wali omanyi ngenda kukubira ofume bweru kati olaba nga ye nkulagirirewa kubanga nze ebizimbe bifaana nze ngenda okutuuka ku Pearson awo okuva eri gye naye kujja kutuuka ku Pearson bwefuluma bwete essimu yange yali ezikidde yali ku 2%. Bankubira Bamulongo.
mbakubira mundu omwo mbabuuza bagamba ngenda kuli Nyanze Uber ngende ntuuse ku hotel jana pe tuli wano wabwe tukulinze konze kale bwe mfuluma bwenti mu bwongo bwange nerabira nti bwe mfuluma nga sibakubidde nti muri ludda wa wifi egenda kubeekoze eki nekucha kwa wifi nga mfulumye wabweru esimu ngeri down eri gundi esimu ezikidde eweddeko omuliro ngenda okufuluma najja ne jacket yaina gigenda mu South Africa nga ye manyi ye mangu era abantu yali ngina nayo bangamba ekikutwaza ku jacket ogwo nagonna kyekyaki nga manyi yali manyi wa madda chikemu 2 kumbe no mumpe olese ka sweta da chikemu 2 nge bido bugu munda fuluma bwenti ku Pearson bwenti ngendo okukwata esimu bwenti nkebere ngambe esimu yambe kigamba simu yange zikidde ndo muka Mukamazi nane ngasigenda kufira bulaya wana ngempewo nondayo kenda kubanga ingirazo kyasubega kakati ekiriwo kanonye umba wena weri niso kwantagala nakakesaawo nonye baba mulungu banandaba babanje ebisaba byeno binene simaina kwe bali sababuza nababuzo bamulyango ki wawe bali eriafe gundi stadium sababuza sira stadium kati nze mfuluma bwenti nyirogira omukane guva mu mukamo bwe guti omunji konza cha ngenda kufire no kati bwe sala bwenti ntambule niso kampita ntambula bwenti nezire nenga buli bwe ngenda bwenti nyongera kuleta mpewo okuvuwa maguru gonna mpewo nyogozi nisoka ngama naye yasoma kalinga atasomako nisoka nonyo omusajja birowoozo obeera naye birowoozo ebitonotono nisoka afuna omusajja wa Uber nemugamba can you take me this location please sajja nangamba no banange ebya Uber requestinga na simu oyina credit sibi yakusaka special place koze wanji nanga kati osobologeza ko taxi ziri wali mu yakoza credit card requestinga yange nadagirya taxi nazisanga ziri mu line ngemu batikiyemu yegenda nino tukamundala ngaga dakwene dako ngamba nange taxi bantu bajiroza kigege gundi yali kabu n'ummotoka yenyini ezitula muna ezigabibwa eri ba president yali motoka sajja ne atuka ko wendi ne mugamba can you take me this location please ne mulagira agamba okay kati zinalabanga atabifudde ko na nyonyo kiryawe ne ntula kubanga ze bangamba bamulongo nti wetugenda sura 15 ba 15 minutes wenzijuki from where abagamba we basuze walinga 15 minutes nze nendowooza nti bagamba nti bakayewe basuze kuba peje twafuna wali walakati ne bamulongo basula kumpi bane n'ekisaabu I think kati nze wayangamba nti tujja kujja tukuno naawo tuli kumpi n'ekisaabu just 15 minutes nendowooza basuzidde ddala we jinwe bakolaki kumbe ale tuli walala kati omusajja bwanteeka mu motoka tuvuga nemugana naye omutima ningana yono bangabe 15 minutes mwanyingiza mu bibiro mai gundi zeno ziringa ziri mu bibira nenga maka waliwo emiti mingi wangala mu bibira eno baga obutonde bwensi nature respect your nature kakati oyingiranga ali mu bibira nenga omusajja ono ayiko okuba engeri ya papier mpeo na hizo kadde mufuwa na malaga kiriza ne mubuuza ko nenga nyega ngatanyega bulungi yakebera yakiraba neze search tegera nti yakirabi tiyachimali yakodda namba zino tewaziraba eza street 225 aliwo go waziraba tewazuwa kya makulu kwanze namulaga nga tukanti kamera kantu kodline nga 2 nenga yeriko obulamu bobo no okubeera sajja agamba 225 simuchi yali sumuchi street kati olabe 225 teri mudala agirina era bandeta bungi 225 olonto nasooka agitandika navuga nali tutandika okunyumya mukaawo Toronto nangamba Canada is a very nice country you can be here ngatonajira na bulungi ugirimu ate kati kusawe nze sebo nali mu fresh hope kati nzaizo ngambe kibito na mu Canada ngamba ngekuolera we nali nzija
fresh hope nzirina zisinawo kono kintu kyonna wano naye nzeeko nakoze ki naye nzeeko okwenda sikibi tebanakubuulirira nga elekisi zisooka kati no ojja kugwedda luze nkubuulira ku Bulaaya kuno kati ojja kugamba va ku bakazi ng'ayina tugende mwana wange vaku tokyakala nga buli weekend abamusikira mukama wange ndowooza gwegera naye gwe tannabategeera ebyabakazi biveeko batuufu genda mu maaso batuufu okubiŋŋamba kuba bamanyi kyendiko baire n'abantu beno olumu balwawo okufuna omuntu gwe babuulirira kuba omwana wenu tawulirira bwe baba kufe bafuresha n'akutuuza luga wafuuka disenga okimanyi kyoyogedde kiyinza okuba kituufu ziratukako time nali nsula nga sikyagasinkana bantu bapya nga kigagamba omupya bw'anajja era ajja kuddamu okulowooza nti waliwo yabiŋŋambye kimusiriiwo leka nsigazeeko oli eyambuuliridde naye sijja kubeera kugwe kubanga bwe yajja muganda we bale kujja koze mnenkali munnange kuliko abasajja ati owai sajja ade bagenda asajja bali batujjawo bali batubala batumalawo munnange mukulike bakulike Uganda abawo jimbanye tebigwa kituufu Uganda ne babyogera ne waliwo bekigwera tekiwomera matama ki tekigwa kino balina akantu kebogerako kino okikolera baana buno gatezi naye njasokenero mwana wange tebyeno eri walala ali mu Amerika byo bamugobyeyo abantu abo sida bakategeera kino kikolera baana bo naye njagala kyekolereko Bulaaya bufa yo kikolera baana bo noga tewali buzire oyagala muganda nange kyekolere kakati olaba Mr. Keke Gerard Keke yesebo mukulu jadi Keke banaye abantu akatwegattako erinnya eno wenatuuse eno nenda banga liri nali nikozese omuzungu tasobola tasobola yadde naye olaba nti ebirooto bitambula nnyo ku muntu akkiriza anti kati kambagambire kino wano omuntu asiima erinnya lyagala bamuyite kati nze embaga enjala kumpita eri bwogenda nompita eddala oba siryagala nze njagala Gerard Keke olaba nti ebirooto bitambula nnyo n'okukkiriza okimanyi nti ku Uganda byogere nze yali gundi meeya twasembayo nga nze meeya afuga abantu banyigira nnyo ku Freestyle Friday nga nze afuga nagamba ng'era basani baseka nnyo newasembayo leeta Madubai agamba leero ono talina kyagenda bbeera okimanyi nti leero kati nze yabadde meeya nga nze alina okwaniriza mu kibuga kyange era wanyaniriza bambi wajja nondaba mu kibuga kyange era nze nategeera nawa respect abantu eri bweti omuntu aba kusose Bulaaya neziba nnaku 3 muwe respect tolaba nti nze natulanga ne Isima ne twogera ensi n'eggulu byonna byeyogera natuuka wano ng'alabika balinga gwe batabulyako kintu kyonna nga nina kuddamu buto kutandika era nze ndaba abantu omu bagaya abali e Uganda eyo ng'atuuziza omuntu ali ava ku kyeyo sooka otubuulire wamma kibeera kitya kati amatu agatuuzizza mwawuliriza alowooza anaabikwata muganda wange bakubuulirako 3%. Ate ekituufu wetaaga ne weetuuke mu Afrika ng'omuntu akusanze mu Afrika akubulira byagala byakubuulira bifu waliwo ebituufu muganda wange we bakugamba nti Canada ennyogo ga kituufu. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Wagamba nti ennyo takulimba wakulimbira wa wano
katugeze bwenja n'ensomesa omwana alina emyaka 4 emmotoka ne mugavuga emmotoka kyemusomesa kiba kituufu naye nga kifu ku mwana emyaka emeka oba otegedde nti omwana wa pifu y'omusomesa ebintu bya senior 4 oba by'omusomesa biba biki bituufu naye ng'omusomesa omuntu omuki kitegeeza biba bifu kati omuntu wa Uganda omugamba nti Canada ennyogoga agamba nze najja nkugamba nze nali mu lunnyanja nsobola okukuba enkasi yange empewo boda nali nvuga boda ng'empewo omuntu agamba olaba ngumira mpewo ya boda ng'omuntu walowooza wano y'empewo ekukuba omubiri ne gukwata guti tena batuuka yakutteko wakutte amatu gali ganvuddeko esikamu kati taita akatuuka ne bagamba kaye munange kuba teweebisse bulungi osobola okukola bwati okutudo olukwatako bwoti nobayonaku nogaye kampala okutukwagana okuvaako nogakwatako mungalo bwoti zinengalo zino ziraba ziwano zisusubuka va mu kususubuka tezinnakusiiwa sebo nga lwaki nali mu gilavuzi neziwulira nga enjala ziringa zebafumite empiso bwe bati naye ngaatera kugamba temunaba bulaaya ono omulaba Kakalamu olaba abantu abavudde ebulaya ne bagenda ne Uganda mugambe nga bwavudde ebulaya bakongere yafala naye mbadde njagala nkyuseeko ku kyokunywa juyisi oba abambazi soda oyo mbadde ngenda muvaako munywe leero lwokka nanti nakanywa bubiri nyobuna kijja kusukkamu nyobuna ganena malwadde osigege ekibuddu tujja tuukayo eyo naye na process by process kuba buli kimu ebbanga lyenneewadde nti buli kimu nkitegedde neyanziza buli kimu nkitegedde okumanya empewo y'eno yanjawulo ojja olaba omuntu nga azze Uganda ng'ava ku Bulaaya akasente kaaba akakola ki akalina mugambe tosooka gendako mu saaluuni tosooka kwerongoosaako kubanga Bulaaya walungi tutambule ow'e Bulaaya abanga mukadde empewo enekkuba n'okaddiwa wekka olina mala kwerifreshinga kati nze ngejje sinaba kuddayoko kikimanyi ekyo kati wanoonyirira nja kubuuzayoko ku bantu abagendayo lwakuba nti ate n'omuntu ava Bulaaya yayokanamukko bukibeera kubanga kati eddi wabeerako Bulaaya n'okosa kuddodera nti eyonkwabo kati eno ye masti olina obboyisaayisaamu kiko ekiri oyisaayisaamu olyoka otambulako mu bantu mwino nina kana akokunyiga kana kavamu otusabu okikolako nga tonaba tambula era olina okikola tolaba nti togenda tambula nnyo otuyane naye era oyisaayo kyokka ate Kampala mu musana omuyitirivu wakunnumbanga bukunnumbi tewaliwo ebintu byotandika okweyigiriza eno ebitonotono mu mbeera nno naye nga tetunabagamba nti tutegedde nnyo Bulaaya nti efe abasenga muganda wange tugitegedde kuba tannagijjako ekyo kyokka kale betusingako sobola kugamba nti ogitegeera kubanga yo buli lunaku oba olina oyiga n'ebintu binnyo bye bakugamba n'oyiga mateeka malala n'oyiga n'obitegeera tujja kuba twogera ku bintu ebyenjawulo ddala nga nze nga sinabatandika ku inviting oba kutandika kukyaza abantu banjawulo njasooka neyogereko ebimu ku ebyo byengezezaako okulaba n'okumasitalinga mu nsi eno ensoma neeyisa naye abantu bagamba otaddeko boodi alhamdulillah bwekibanga ne Kakalamu soliyita tekinyuma Canada nte natera okuteekako ngate nteekako kati ate era naba ntaddekeramu kyasigala mupita ekyo abantu bajja bagala kuba kati Muluzungu nobaba kati gavumenti ya Canada enza nosibula egamba okusinzira omukulu Mr. Gerard Keke kyotukoledde katukubulemu oluguudo nga bateekawo nti oluguudo Kakalamu kiba tekinyumira ku GPS intersection kikakala ne wala naye waliwo amanya nawe agatonyuma Dandas station waliyo Sackville waliwo kati kineewunyisa nnyo
nti n'erinnya Gerard oliwuliranga ery'ekizungu kyokka ate wano nalyo lina linnyonnyola nnyo n'otandika bo baliyita Gerard ati kati accent y'oluzungu twawagiranga omupiira nga mpulira ba Steven Gerard niga kale singa oba natandikira olyeyita nedda bali balumansi baliyitanga mulimi laffe oluganda olutuufu kati nze natuuse eno okimanyi nti bw'oba ogamba omuntu kati erinnya Gerard wano oli spellinga spelling y'ebintu wano eriwo mbuuza Gerard weebeera Gerard ebeera etya Gerard nga bakubuuza you mean with Gerard G as in God okay E as an example okay wandika R as in rod okay A as in apple okay L as in Lord okay D as in dog ongaliwedde kati akatalo kansatusakkale ddala oluzungu lujja kwanguwa okutegeera kyotomanyi ekikwekwamu ekyo kufuna omuntu akigamba olina kyotomanyi kikwekwamu ekyo kiryo kitya aba explainingira erinnya lyo explain yourself nedda sebo oba oli spelling oli mukusomesa olimu waliwandiika oba omubuulira akantu ye kasobola okutegeera amangungu erinnya yange nti nze omuntu omu okyasobola okufuuka apple okyasobola okufuuka embwa okyasobola okufuuka embwa ate mukusooka yasooka aba n'okubinga byo byekugamba nga bagamba gears in God yes kubaanira saafuuka God naye twala eri katonda oyinza omwegeraageranyako bantu balina bakatonda bafeeku nze nina omu gwesiwaliwo katonda oli ategeregereza oyo gwenjagala saagala mulala tonteekako mulala baaba yeyandeeta wano gwemmanyi katonda yekka gwemmanyi oyo kati bukyasookera ku macaka yeewezidde omuntu atandika okukusinza bosi tova ku mulamwa nze mmanyi katonda nze nsinza businza tebansinza abantu balina human rights oba omuntu nakusaba nga tonatandika ogituuma godiwa nedda nze nsinza katonda wange teri agenda kunzija ku mulamwa naawe nze onzija ku kalica yange nabikyenowooza tontandika otyo ssebo nze nzikiriza mu katonda ogwo gwenfukamira nensaba ne ku mwenda era twasaba wano ati saafuna singa teyali katonda oli omwana yamaze nafuna yafuna kwolu erimba ani bambi mukazi wattu kasa ayinayo n'abantu abali jakukubira essimu tumunyumyeko bunaye nedda teyali mwangu nedda tekyagira kityo naye teyali mwangu naye tekyagira kityo nabe njakiyisa eri wakayi zatabitegeera abantiirawa nedda olimu oluto olwana oluto kamwana tebakusiba okukkira empeta ndowooza tajja nyumira okokolemu kumukono gujje kyogamba gwe balya mukono anti era teri alunasoloye nayagala ebintono waliwo abantu abamu nga bo beetaagamu obuntu anti ekyoba minimum wage bagamba 17 ali bayaga okukolera 12 ndolenga okubanga enzitoyi naye nga weetuli sofa naye kakalamu twogera manga sorry kalamu Gerard keke amazima twogera amazima in fact batu tuliteekemu ne are endala ebere Gerard keke kajja kukola Gerard keke beba naalikwata abantu bayinza okudda bakiraya nti bange bakyaliyo e Kampala kyabeetaaga mugoni wange ali atya bosi wange nina bosi wange wa online business namusuubiza nebga ebbanga lyemmaze nga ebintu bintabuseeko nga mbadde mu bizibu byange ng'omuntu nja kumalamu kubemu nja muddizaamu kye bayita bonus talina buzibu bambi actually bakira nti bange bonna tebalina buzibu Dorothy
nina yawo ne Sheikh Sheikh yani gwe nalekayo Jafari nti yali Jafari Sheikani nina kuddamu mbikebere mu bitabo byange anti kati bakira nti nabeerabira mu muntu sajja bankuba nnyo ate kati abajja kwongeramu ko Sheikh nabasuubiza ne bagamba nabanzeemu mu bwongo bwange nga buzeemu otegeera sijja kusasuza muntu yenna kiraya nti wange bonootuuka basasula replacement then wali nkuliniwalinga contract tugeseeka balina okwongera babbirugoyi banaddamu waliwo tayimu naye kati onobo waliwo tayimu wetuuka njala contract emu eggwe njasigaza nnyo abaawano nga onogobagana nnyo otobalekere bali obagabane bakiraya nti beeri Dorothy ajja kusigalawo ajja kusigalawo akoze obulungi obutagambika ate ekirungi abantu business bagitegeddeeyo online business namugamba abinsomese wakati kendi abinsomese okumalina kwe n'okwata simweriwo bwera nfuna email buli kaseera ne banteekamu ndaba nsoma yanjiwirawo n'akasente wano nja kwetaaga online business ngenda kujja kusomesa kuba kati yansigamu okubanga si yani nsomeseza nja kukwatamu aba bize yafujukira kati alina abanigeria zitasobola beera bize ku saidi yange muganda wa nja mugamba East Africa yamutegedde Nigeria South Africa ajja kuntegeera nakutegeera tasalina buzibu naye nga bambi mugende mubuuzizaako nnyo bannange mugende ku mukutu nti oli bulungi nkwagaza ne munaku olulungi oba onaabiraba byaggwadde alina laptop yo oba tabu ng'oli mu mawanga gano empewo tugenda mu winter tuli mu winter oleme kugobagana na shift nange walolinzeko basi nga tonafuna wi nedde gye mubeera waliwo we nali eyo nitulinda ebbaasi eddakiika 2 empewo yali enzitidde mu bbaasi okulinda ffe wano we tubeerawo ffe tuli bakaloli ba mu kibuga dakiika 5 bbaasi eba ekutuuseeko naye ekyo nafuluma mu kiraasi wanudde nenkwata nti nenkwata nonsi nga nakudda mu omuzira gukutte nedda sirabalaba ku muzira sinabagulabako oyo muganda wange ate mulego gwaki kwegana tasa kulaba nti obodde n'obodde naye nga ko ka GPS kaba kalaba esimu ogikwata otya ko kaba kakyalaba kakyasobola osoma embeera kaba kasoma naye ejjukira kati zona fulumira ngo omuzira guli mu kugwa bweru kati gikwata okulaba bweti nga tosobola kulaba gyolaga ng'emmotoka zino ezijja okujja omuzira mu kkubo zijja ne zijjawo naye bannange waliwo kana akayimba Canada if you not ready for Canada sinaba bakayimba if you're not ready for Canada era wannyo omuntu respect bannaye muntu wakusindikira entaano gye giri nga zivudde Canada giri n'ekitiibwa Canada si ensi nnyinnyino tugye muba mutiise nnyo abantu ennyo ekiri awo okimanyi nti nno Gerard abantu abo Mr. Gerard Canada olina moral authority egw'eddalu si ye Canada yokka ne America zino ensi zonna tigulabyeko ye mwana nedda kati neno Canada wandigwako eddalu ng'osobola ofunako woogenda noweebaka n'otuulawo eddalu lyo ne bakuwa ne bakulabirye ne bakwambaza ne bakola biki si we kiri n'akase ne bakateekako naye ssebo nze kusinziira ku kyempulira America eddalu lyo ligwira ku street nze waliwo ekiseera kulira bubi nze waliwo ekiri wamma waliwo ekiseera wekitu teri ezo shewuta ezo zoddamu ng'ogudde nogaoddemu osituke Canada osobola okugwa zirina bagayi bange mwebali baagwa ne baddemu kati n'akomawo nakunyumizako scenario y'omuntu omu yali amaze almost 6 months nga takola 6 months nga takola kati naye ng'ali ku zino sente ndowooza wanene oba bakugobye ku mulimu balina sente zebasigala bakuwa bagita ER bakuwa sente nga bakusasula oba 75%. Kimanyi kitya kaakati basigala kati oba 75 kati naafuna omulimu eyo Alberta ava mu nnyumba atadde ebintu amaze bigira bitadde mbu mu store n'omulimu bagusazaamu gyagenda naye ennyumba bagitutte okitegeera kati okuddamu ofuna ennyumba mubimanyi nasooka akomawo
we batandikira obulamu ngokiriza ndi ngudde aho katanda wali nnyo nakobawo we batandikira obulamu tinkoze eki kirungi kya Canada tekiringa Uganda. Uganda bwogwa odda mu kyalo. Canada wogwiridde wosigala oli kaloli wa mu kibuga tovaawo era aleeta emmotoka ye nagipakinga tugenda mu gym nakomawula ddamu kati agenda kudda mu asituke afune ennyumba okitegeera omanye emyezi gyajjo afune ennyumba asigaleko nga bakyamwokyayo kyayo wanaddawo situka addemu abagaye nti kati nzizeemu nkoze eki naye nga n'abeeka tebategedde nti omuyaayo akoze eki yatuddemu osigalawo ngaobulamu butambula so nabanye abantu nga bagamba God bless America ndowooza naye tujja tuuka time God bless Canada akyogera tebatera kyogera bagamba nnyo God bless America akyogera nnyo America abatuuka eri naye ekituufu kiri nti Canada nze kino nkuwulira mazima because nze nsoma naye ngenda kuba tugenda tukako ku nsoma nga tumaliriza ngenda kuba researcher and lawyer. Mwende tumayo vlogo ulekeri ensoma Uganda chiga sigwa perera Uganda wange tugenda ku nsoma yawa nsoma ya dala ani agasi ya kati byo nsoma bya kyeusa sebo ekintu kirimu ekiti. This is the scenario now. Tugenda okusoma oluzungu English assessment. Batujje wali eri payo wanange wandise no government ebiteeka mu sente nga kituufu era ebikola ki ebiteeka mu sente temuli bya myoga government ekutera mu sente mu kusomesa payo awo twepisudde kipayo nga tuyingidde Kennedy Kennedy gye twagenda tuyingidde mu kiraasi tugenda kwewandiisa kuba twaba tuwandiisiza ku ssimu ne bagamba tugendeyo mu muntu twewandiise nze nga ndowooza kutuukayo eri wandiisa amannya-go bakugulya eddiro onaakomamu okukola ki okusoma kiyingira mu kiraasi kumbe tomanyi nti waliwo interview tugiyingira mu kiraasi eyo kiraasi nno va mu byogamba tusudiya banna ebino byakusoma bya ddala oba erina obuugi bwe mu butwe ne bituuke nange hey everyone is madame biki Zungu nalufokotaawo I'm going to clean this, I have my colleague, I have this colleague, byomu bajja bwayogera bataddeyo akaocha omanyi badduka n'osooka oddusa obwongo otambulye ku peesi yo engeri gye babyogera obitegeere naye ogenda okutwala peesi yo obitegeere kyayogera ng'obedde yamazeeyo maani awo ng'asuddeyo kavidiyo awo ti abazi bazisa modiyo ze tugenda osoma ne bazitandika ka video kwogera tulugabona abaka firimu achikanye olwamaliriza n'agamba tuli mu testi banegamba twajetuekomanyera etwagenda bana bakyeyune baali bonna semakula tugenda kweyambira wano mwekope omanyi otula omwomu omukazi baali awo tuba tukyagamba okwekowagera akapapula olwakapolo ze bali batuwaako ze bali batuwaddeko ezaki zigundi pamphlet twalinayo bagiyita pamphlet ewaffe oba bagiyita batesimanyi ngaakatabo gundi kati nze ina akatabo ka shorter standard bakampako nanga wekali newankwadde nagituula nengisoma nengimaliriza naye balina twagenda n'ebipapula byaffe nga tubirina kati kwako ka video teyali azanyi ali omukwano gwe yali abirina ebyaki eyo enkosi gye saagala kwogera gyetwaliko
kitwagendako okwewandiisa nga mumanye bapula zamwe zibakikira era kavidiyo yako ke baazannya nga tukalina akapapula nga bwe bakoona wali wayogerayo oluzungu lwolwo oba olabye ekigambo kyewandiise notebera akapapula ano ngawekiri kati awe tuli kakati tugenda okuwulira nti test ono nakakwata nakateeka wansi wemeza tebakalaba wakatuuza wansi wemeza akateeka kumpi wanokoze kati tulano naye kateeke wano mumakati wano wenkalabira kalagisikomubwobo bukyakwata akati mbani awo ng'omukazi agamba all papers down please switch off your phones cause it's okay kali wano kati mbani awo agamba can you space yourself please. Can you what? Space yourselves, please. We're spacing. Yeah. Is it okay? It is not okay. It is okay. Okwezi pesi kale kutandika already. Ono lega muguma. Munange nga batugabira test. Ya kingere. Ekingere. Ngana kirale kikwata gale olupapula. Abantu bajagati okuby'okusoma byawano byangu munnange ekingere kitandika bakubira ekifaananyi nga olaba ekyo wali akotte gita ne bakugamba tandika okugamba activities eziri awo ni 5 sentences meaning bakubira ebyagundi objectives batukubira ekifaananyi ng'abantu balinga bana bakazi omu akutte kompyuta mulala akutte ekitabo ng'omulala ayimiridde bwe baatuyita lwennyini okwewandiisa kaakati nga batugamba ni 5 sentences nyonyola kyolabaawo mu sentence town bakola ki otandika timuwaka ogaba bazirigazindingana singa mumanyi bwesasulira olyo nesenesa kamubendiza abantu olabaga aseze eddingana timuwaka noga ekyo kiwedde genda okulaba nga n'omulala alingayo this one showing them to be active in team answer Manage. Tebana batuddamu. Mwagwa tuddamu mu 1 week. Nedda olaba English assessment ya mirundi eji. Ibiri wama oba ebiri oba esatu. Waliwo ene ya YMCA. Twatuuke ni hatu government ya Chemuli ejudde no waliwo yajina nga yajiyise nga ajirina ne bamugambe tutujibala tubale eno biri ddala era obulira ngo omuntu aganti simanyi akola simanyi musimanyi musawo simanyi akola bani bagamba ga simanyi ba personal because PSW biki muveeko baba muleke nze nagenda newandiisa muleke PSW Esanyu ate nze ekyandukako handi kati ekyo kyekugamba ekyo kyetwakola assessment abayita ne baddamu ne bakola interview endala ndowooza yeyedda gyetugenda okuddamu oba nange naba nejja kuyita gyetuddamu olwo tandike okukakasa nti osobola eligible okutwala iyo course. Kosomalagikola interview. Abayitako ne bayita. Anze nasoka ya Luzungu. Sasoka course nga course. Kati eyo ya Luzungu byo wakola yerimu reading, writing, listening. Si eyo. Tebagibala biri birala baba. Pronounce ya gundi ya. Bana, zingero ke wandisa.
nagala kyali wange ajo jire wano ku Luzungu bimani kubyana jojo ne tuyimirira wali jjo nayimirira wali nibansoma fad nerinya lyosobola n'obutalitegeera baliyita kati accent nerinya bali say nyuma ndimwe nga just kumjana nkaga and you what's your name I'm Joe. You have an appointment? No, just I'm coming to help we translate. We're going to test to translate. How can you test in your home? I want to get that job. It's right to testing in the worker. So go again na kukola interview. No gala na kuvunulira. One kawe dem. Nanyingiza mu office. Aba. How are you? Nane yanjulira amanya ge. Namwe yanjulira. Ola kamba. Na page tabe kinene wichi. Nanga nonda mu chifa cyo kwa goro. Nonda mwembo. You like dog? Simaile nene go. Nanga I have 2 dogs. Nanda gave father nanga that's and this one. Nanga this one and this one. Na chavanga. Nemubuza this one do for security and no this one for security. Yes. This one for happiness. One's okay. Okay. Nyonyore kumbwa. Are you explaining that? The dog? Yes. Ne, you say fun. Nenda kayo mwana. Like, oh, you love it. You have kids? Because I have 1 kid. Now, teach you to call it. What? Explain your kid. Mama, so mwana, nyonyoro mwana. Bagala okola asa bagiyita scenario babiki. Mungotola bakuddamu aso ina soka sibaye kutegira scenario. Ebeerawo. Nemugamba, I have one kid, but I love my children. We're crying, we're getting the porridge. We're babysitting. Babysitters. Okay. Imagine what you say. Okay. Nah, it's okay. Hey, Anna. Now what a pain. Okay. Like okulabula bakwita batya? Kulabula. Yeah. Give me 5 advice. Kwe kulabula? Okuwabula. Okuwabula. Give me 5 advice. One advice? Cause for what? Not just advise me. Cause you had your advice me. Yes. Cause don't walk tonight alone. No, good. Thank you. Don't drive to drink. Don't drink to drive. Okay. Don't drive first. Don't drive after to tying that belt. Please don't. It's enough. Give me another. But what is it to say? Okay. Nemfyanga kiwedde. Naga thank you. Najistabo. Parking. I'm happy. Come. Follow me. Okay. Tugenda mu. Ngendo kwetoleno. Ngenda nga mungu. Ngendo tuke nga class. Nene nga boardroom. Yesebo. Nga mulimu aba Philippine abaki. Nenga omwali uwenga wasirifu. Danga nti wakwatira simu toba ku simu tokale. Bane, ekiba isomero lyabwe ddene nnyo. Wali nayo ku MC. Hey. Ne bampa or paper, ne bampa ne pencil. Nafe era twajuzisa pencil. Juza n'okulukunya. Ne bampa pencil nga okay. Thank you. Take care. To do what? That's the test. Webiri. Okay. Kati nga waliwo ninga okugamba nti true
anti no temuli true objectives kati eno muberamu false and temuberamu no nti yes muberamu false ne true kati nga ngira nti ngira kanenkana bulijjo kana kubiriweze wekasonga kati waliwo okujjuza sente okukola sente okukwata emboozi ogijjemu sente in five sentences or essays nabikulanga wali awo abadde emboozi nebagaa tokopa wala instructions zebagaa don't copy the exact statement there and put it here and as nakwatanga ekigambo kino nengatamu ekisembayo nengatawo ekyo mu makkati katugeze nti waita fat we going to Scarborough to shop kati nga fat to Scarborough we going to shop nja kumugatta nange nagatta omusomesa nga mulimu ebituufu bye nayita anaga level 3 ngenda mu level 3 nze okay nibampaako ibintu yotandika okusoma mbuuza oza guwedde kyembuuza kuba nange nkyalina results ntuuka ku ssomero lyebwangambye anti we nakolera interviews wensomera osomera walala eryo gundi Finch si eyo ku gundi ku site wasinga ogwa muzira site gundi anti fe twali eri ku site bagiyita site ki bagiyita City of Toronto hello ndi mu Midland kakati litawali bo ntuuka ku ssomero bwengenda somera ngenze ninge yatusenereetireetimu munnange nsangayo omukyala wamujapani mukyala alina olugezigezi lw'ekiro nga 2 mwezi ali myaka awo 6 alina galumindi tapapa ngamba okay what your name nimugamba Fadi Kawya nanjako pepa nafuna mugabindi wati nada computer anyiga mpola nenga byanyiga ali sure nti byebyo nangamba napo olupapula okay fill the paper yawo fill the paper nenga ekituufu nga n'ekigambo wensula sikiwandiika east nendekako erinnya lyange ndekanya namba esimu address nkoma ku namba zino nga boga nti 90 kati hakiddako wali roadi sikaburo tosa kiwandiika nta sisobola tegenza kusoma nga bakiwandiika mugamba the problem is the too hard so where are you going to level 3 where are you going to level 3 putting a level 1 we start level nemugamba no I know everything but problem is handwriting cause okay you writing but writing no problem you writing cause no but why dizzy no number spelling cause yes but I know very well but the problem is the spelling okay why don't you go to level 1 angamba I don't know but I know very well Nanga, you have the evening class. Nanga, level 1 do not have evening class. The morning class. Nanga, no. Give me level 3. Okay. I just said it. Level 3 is hard. No problem. Wote mutandika ekigezi. Ndwala mu kirasi. Olwase okugenda yeffe ku ssomero twagenda n'olugezigezi lwaffe olw'e Kampala. Batugamba 7 twatuuka 7:42. Nga n'abaatuuse ku 7 n'eddakiika 2 tebayingidde. Twava 7:42 ne tulowooza tujja kuyingira. Kwe kutuwa olunaku oluddako. Oluddako olwokubiri. Tukisinza okunuma ekyanuma mu kirasi gye baali baŋŋamba okuba eri hadi nze mugezi. Eyo gy'olimu. Tebannaba kubuulira bubuulizi mazima. Naye abazungu bano tebamalamu maanyi n'oba ogudde. N'oba oli ku kikyama ku assessment. Okusinziira ku bibasomesa.
ndi mugezi obikwata yes problem yange ngwano gwachali okuwandiika so collectinga sentence nenjiteekawo naye okugiwandiika giteekawo nenga nti Mr. Gerard Keke we going something facing that this trouble, you know, that what you causing the accident. I don't know and write the spelling. Naye abasajja abo naye mbuzo to kwa mukirasi asomesa mu muyindi. Abayindi balina engeri boogeramu nga baluma emimwa muno. Ekyo sandi kiti. N'akawala kinasanza awo mu moola awo. Ne twogeramu Katunda masimu. Bana babeera mu lines egondi zikyata bichi nemubuuza niye mu connect like mufuna mutya kuba balabanga buli wamu be balimu muyo amasimu mufuna mutya je emirimu angamba ife enjawulo yaffe eri bweti ekyaffe kituleetera ebizibu oluusi ebizibu yangambye ye bava ewaabwe nga bazze kusoma beera student visa babiki nibamale yeyanga university yajindagiridde wano myaka egi tali ku kirowoozo oba Museveni yamutuuze yavudde yamutuuze oba biki ebirowoozo bibiri ku kitabo ne kati goveri inamu ebizibu byo simanya gundi akuli bubi simanya ona yakukola bwati trauma zilinga zitrauma n'ebintu ebigwa mukoye yavudde lina kitabo kati oluvaamu mwezi omaye kati nja kugamba kwe gye twagenda lyesomero ddene babakiriza mu go down ne mukirya nenga buli wakirya wote osanga classes nyingi ezenjawulo nga basoma era lazima tusola bulu amuko ayinza ku connecting okola emikwano n'abantu kati yangamba ayina emikwano gye gimu connecting ejiba yingize no jiba yingize eri nandagira university nyero gira akasente kaweramu n'emyaka ebiri egyo gigumikiriza ngo ku university yagenda azona nga yakatooka nina obuteebwa ngeeka kugitunda yaganga amasebo gumu bbiri taamu kasome naye bwe yatuuka bamusaba gumu bbiri ebeera ya muntu nga yesasulidde kuba gavumenti ina byesasula omuntu bweyesasulira embeera nga ndi muno nga njagala kwesasulira baba bambalanga international muledde mwindi muno oba mbeera nga student kati ogenda kukola wajja kuddayo kigezeeko document zogera ate ne mu system oba kugambye wanero oyogera bwogezi date of birth olubo jogera omuntu n'ategeerawo citation omubuuzi wa kuno badde ogamba otya badde agala kwana obwana obubeera mu maduuko kakulaba akagamba please your date of birth ati omanya abafirika bawano omubuuzibuuzi wakuno omuyindi eyankiira nemuganda kyogedde tokiddamu kubanda kasitoma agenze kukyusa layini kali akawayindiranga olina essimu awo tonzeni ajinjijako nakopako sujjo namudoza nagiteekamu wali okuteekeza kuteeza layini nandaaga nessimu naga you have 2 phones you are rich you are big rich you are investor abazibu baana okupikaapika oba manyi nze tebampise sibanyumiza ekyantuuseeko motoka agiyita tesira terina inyini mwano mbu yamasanyalaze simanyi eyo yevuga yokka eyevuga yokka bagiyita waliwo ezevuga zokka waliwo tesira yevuga yokka anti otuulamu butuuzi gwe nga tovuga nga ye yevuga bweti ogisetinga busettings egyo nabadde njagala eyo yevuga esobola okunyambako okukakanya points zange kuvugisa ekimama kuvuga nga otamidde kusala ebitaala byonna byonna gwobozi kuba eri tosobola bisala naye era yevuga yokka ekuyambako n'okukendeeza ku bugagga bwo kubanga wogimalirayo yabbeeyi naye abaana abo bakugamba bwe bati mu wiiki yonna gye mmaze nga laba emmotoka eyo nga njiraba laba wentuuka ekirooto kituusa mu reality nga munnange nga nyingira mu moolo naye nga tonnagenda wa abaana Uganda batugamba nti bavuga emmotoka za $5,000,000 abazivuga nina abaana abamu abalina emmotoka wano ezaddala
Uganda abaje Uganda eri Kampala nonga tuvuge mu milioni 7 bajigula wa nedda bazigula nate eri otuuka eri musolo mungi ko wala byomotoka yemitwale 15 nedda okutuuka eri emisolo mingi kyekizibu kyokka ekiriwo era weesanga ng'emmotoka ezo zebavuga zezo kati yo Tesla eyandibadde 5 bangambye etandikirwako ye5 ezo Uganda ze miliyoni nga 14 okimanyi ezawano muzawano 14 naye wegituusiza e Kampala babikoka oyingira 7 omusolo kituufu naye amasanyalaze gyegali eyo agakyagigeza kubanga oli yaŋŋambye ogijja wano paka California nga tozeema kulowooza ku kintu kyonna n'ogikomyawo naye kati amasanyalaze kati ate jukira olikyajenga lumu okyajengera eddakiika simanyi eddakiika olaba gagendere Masaka ne pa amasanyalaze gayo obungi bwako ate n'ekirala Uganda tulina amps wajja biri wansi mukko naye waliwo endala gye baŋŋambye esituka bagiyita Tesla why Model why something era ejja kwononeka ebinnya egiremu eti batule sesetuke naye batule eriwa mweri amasanyalaze agugakira naye galina ka batule era kwokanekitinga kirabika omusajja nga nsanga awo munda maze wiiki yange motoka siwe muyo ebbanga eriwe kati wadolamuza Tesla size adayi yanesibyeko mboki yanetandisiriza yatakulabangani ngamba very smart boy I see you. You can drive this car. Yeah, you can drive this car. How do you waste your time driving the other Corona? Nedda bamanyi abaddugavu bali smart mu IT n'ebirala. Ate abantu abasobola okuvuga ezo emmotoka be baana abali mu IT. Ezo eri mu kashi. Emitwalo 5. Ng'omwana aliwa papa. Si kyekituufu. Ekituufu kiri nti abaana bali mu emitwalo 5 tegirimu kirimu. Naye bamanyi nti omuddugavu talowooza ku future. Agirowooza. Okimanyi tosanga omuntu wano omuzungu avuga ka corona. Nabo bayindi bombi bibati. Ate oyo kyabadde aŋŋamba. Naye kituufu kiri bwe kiti. Ekyo kyogera nakyo kituufu. Kaakati omusajja oli anyway wogamba nti abaddugavu tebalowooza ku future. Ndagenda nakyo kubanga waliwo abamu abatuuka time nga yeevuddeko nagamba ekiba kibi naye kangikoleki kanjivugemuko kati nze kankubuulire singa nabaddeko n'ekyekkubi kyange ku akawunti angambye yeetaano tujja gikwata ogikube mu nveera yo n'ogitwale osasulako 10 osasulako omutwalo ne bakuwa down payment ne bakuwa payment plan nti buli mwezi ogenda kuteekangayo kaagala omwezi ne bagamba yesudi yabadde wali kafuuka weefube era ebimu ku bisanyizo yabadde baŋŋamba teyabadde na sente wabula nga baŋŋamba do you have a driving license you can take this you can go with it just give you the payment plan and you see your time I see your smart boy omusajja nampikola bigambaawo ne ngamba naye government ID oba jiwanu oina tukuweyo 15,000 omutwalo abaana bali wano abaana marketing ono alabika anyuma kubanga omusajja yansunuulidde bwati nasooka mpaano oba smart bwendi kona smart tebagamba ku mugulu ng'alabira ddala yobo nga apimye very smart boy you have to drive this Tesla car you have to drive this Tesla car you know what it is just for 50,000 you can take it I can give you the pay plan but everywhere no nakubira oleba America bakubireko babuuzi nakubireko babuuzi sente zifumuka tezifumuka na America zifumuka kati nomala okubireko naweeka mubuuzi ekyetaano kiyinza twala bbanga ki so kirinya boda neve enajera nendeta mu city nenjija mu city nentwalako ebulenga nenva ebulenga nenziza entinda nenkola byenkola katono nenziza enajera mu bbanga ki musawa nga 3 ekyetaano kyemmeka wano siziga 2 ga wano $2 $2 kwa $10 jimu emitwalo 2 kitundu
emitwalo 2 kati wana 2 tegakuliyisa emmere actually wingi bane ku ekyo enviiri zokka zino sasa tukwambi mutta 2 gendo asikire 2 chakula akusikira rice toga mukutidde katali nenza asikira 2 semuna ako buzibu aga ekyetaano akuba kalenze mupangisa from special home kirabika kuba kati nza asikira 35 tomugamba ati nze mugambira nenda ati kati nze mukola special home yavugana jeruka wange nakola buli jimu ankolera ko waka nze nva mu saluni ne tunimya naye ebiwala awo bitubeera nabyo tunimya nnyo tusagasana nayo okyataga asiziba tunimyanyimya ngambo sanze embuzi ku nkondo tema bisagazi birungi byeyo nanjoyo munange beebyo ebiri awo naye nga bannayuganda bo balowoozaako naye uganda lina abantu bangi benina okubeera nabo benina okulowoozaako mbadde mbakunyumirizaako wano ng'ovuddeko abantu bolinako obuvunaanyizibwa ng'ensi uganda abannansi ba uganda bo nga bo olina kyobalumirirwako obasugu ogamba mwebale butajja eno oba bagamba I wish singa buli muntu yandifunanyemu ka visa not really nti buli omu alina kujja wano si wano buli muntu yandibaddeko ne visa just singa tufuna abakulembeze abasobola okutegeera kye tusobola okubeera okitegeera abayinza otupulani omukulembeze asobola okutegeera kye tusobola okubeera n'atuzuula ng'asobola otulumirirwa tolina nsonga lwaki oba okola ki oba otambula osobola okubeerayo ewaka waliwo amawanga agamu nga gasobola okubeezayo abantu baabwe no matter what nti era weesanga nga ne betulowooza nti bali bulungi sometimes era obasanga bali wano kubanga ebiseera ebisinga zino ensi zirina kyezitusingako oba kyezitusigamu okitegeera newobeera nga oli bulungi otya ewammwe era owulira nga olina bwosobola naye ate nga ekitufu olaba abantu abasooka eno mu myaka gy'aboobote n'oba ofa ku Museveni wano tosobola mugoba n'omusanga obote amini mugwano gwange wano atera okumpita ye nanywa kabiya nze nenywa soda netunyumyamu tosobola basanga naye ngaolaba omanyi okuba neyiika 2 egundi wano mu Canada onywa ndio mozi yasho ntebe buziga ate nga ne wana ateka okuba nga alina wasula walutu ninje iyi nyumba amachala aliyo nawana nomanyi okuba buziga ngo inawo yiika 2 ekitegeera naye nga ate abo bajja dda tosobola mugoba ni waliwo omusajja ayinaawo supermarket yawo muna Uganda naye mukyoli awo nga ku Parliament Street waliwo omwana yamunda gaawo naye nga yajja dda era erinnya lya kikyoli liri awo ku gundi something naye nga bajja dda like during that time ne bajja bo ne basookayo kati biba abaana babwe boosanga nga bayiga kati Uganda ayite naloneka ng'okwata akasente n'okaweereza maamawo nga mama ngulira wano n'ategeka kati saaza kati obeera ku Bulaayi omwana n'akuweereza kanula ng'eri ku mukono tolina weesobola olaba ekintu ekyo bini tolina weesobola kyejjirako olaba naffe tuyinza okuba tubadde twakavaayo naye era naffe tusolomaiza nga tuli ba victim b'ebyo ebintu byebimu kutubba eyasookayo eyajja akajja n'asuubira okujja ekyo kyo tukyesabire bwesabize Katonda mu bonna akuweeyo omuntu asobola okutegeera obulumi bwo tosobola kutegeera bulumi bwa muntu ali eno paka ngozze sigamba nti obeera eno mbwe ennaku ekuluma nnyo biki mu ennaku ebaluma nedda sometimes ebeera homesickness osobola okubeera nga olowooza ewaka nekikuleetera obutafokasinga nga kyekikuluma kyokka tewali kirala oba obunyogovu noyita mu bintu n'obanga otambudde kituufu olaba nga oyambadde gloves naye ng'owulira enjala zino balinga zebafumita zebafumita enyoga mukama wano wendi naye nga sigamba nti omuntu abeera mu nnaku kubanga ne waba otunudde emirimu gy'abano abantu gikooya n'esigi egiri awo nti gy'amaanyi omuntu abeerawo kubanga okutambula n'okutambula obutambuzi abamu tetwamanyira kutambula
otuuka amayino gakukankana bwegati nze navako mu basi mungenja linuma nenyingira ku restaurant naye nakakasere kae nenga sijja kubonaako sigenda kubonaabona nti ngendengwe ku mmere ya $14 kandi ene ya22 kandi emmere ya 22 kandi eteekemu ngino tuka ku mmere eriwo mbutuufu nali manyi ngenda kugwa ku mbuzi ng'okukisanya ky'embuzi nga waliwo otukovu eggi eritayidde China kyakola kubenja ne koloni ninga mujani ape covid ne koloni no yako kovu ngalya ama kovu naye ogatuka noli era tukanenga weti ngoga okutonoga ekovu no tunawo omuntu yakuba mu nsi yo noga mukama kati obo sembero musonyi walunga ngoli ku covid lya bimwasanzanga n'olusidi veolity sina ngala baka nga utamuka mu busonko bwawo gyo olusino kumba mukasuku ne n'olukoloni bakwirako n'ejjiba alisambwe bati nga teridde bulungi efumbi naye nga teridde bulungi sina bakuwayiriza abantu sina bakulya ku ate ennyama y'omusaayi nayo sina bakulya ekiwama media steak bayita steak nina abantu wano wetuli mumanyi kyetukolerawo era omuntu wowulira nga anti kati wembasiri kati nze ujembeera ntambula nze no ntambula naffe tutambula nze ntambula tetutambula kati sobola okuvanga mu Kampala nengende Masindi wosula wasula Scarborough kumpi na wano bati naye osobola okuvaawo waka nengenda n'omuntu nga tukinabe tugenzeko ate birala nnyo nange ntambula kati ogenda otuuka eyo nga restaurant eziriyo nga region gy'olimu y'Abachina ng'ejjala ekututte ng'ekyokulya ekinafu naffe ekiriwo tukovu tujijiji na tukoloni na butiko ne Ontario nene omwana ono yangamba nti ava wano n'agenda eri nga atabyo 24 hours nga asigadde akyali mu Ontario nene no Ottawa eri mu Ontario Ottawa eri mu province ya Ontario genda ku Google Ottawa sebe eri mu make Google your friend bring my phone eri Montreal Ottawa eri sebe eri mu Ontario nene naye abantu tubaleme kugamba abantu sola bagamba nti I don't miss them I miss them also naye kubanga abo abantu bambi bagizaako nnyo otulabirira n'otuzimba naddala nga kati nga radio station gye nali nkolera era bambudda nnyo banyamba nnyo bambi kumala ebbanga linakolera mu Boss Monday mwami Colin mwaka mutambo yambivingiramu naye ebiseera ebisinga mba njogera nabo oluusi mbagamba sina kyakusalawo nesanga nga nino salawo ng'omuntu ku kintu kye nali nnina okukola no matter what kye baali banzi. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Tukyabyogera bingi tujja bisinkana tujja byogera naye mu kaseera kano luli nalina Ibra bake Jali dero nenjagala mbereko naawe yakuberako ne kaye jali naye talina bizibu tujja sooka tu sharing stories zaffe ng'abantu tujja kulimba abantu nti twategedde Bulaaya naye ekyo kitono twakafunako etujja sharinga mu ngeri emu oba endala let alone nga tuteredde bulungi tujja kwongera okuba tukyazaako ku bantu ab'enjawulo abo abasobola obbawa amagezi abaluddewo g'oba otuto n'agatwala g'otatuto ojja ggaleka mu ngeri emu oba endala. Canada erina abantu abalungi bannayuganda abasobola okubuulira ekiddako era n'ababi oba oliawo naye nze sirabo basisinkana era ne waba ng'oyo gyali anjagaliza ekibi
Ngali mu Canada muno. Nga mwali simulinaako buzibu nze. Katonda amusaasire. Aba yakakwagaliza ekibi nga birwe mulenga. Omuntu anakola yakola ekyama bana akola ekyamu naye just twagala ku blessing Katonda, twagala kwebaza Katonda olw'okutuwaako abantu abatulaze amakuba ag'enjawulo. Twali tetulina kye tumanyi wano naye through a connection, through okuwulira ono yazze ono biki ne bagezaako okutuukirira nga nabo tebalina kye bakumanyiiko. Si baganda bo si baki nze muno sina muganda wange yadde taata wange yadde ki nze asoose muno. Tewabeerangako muzimu gwa jjajjange gwali gulinnyeeko mu Bulaaya wano, tewaliiwo nze akoze ki nze asoose. Buli kimu kye nnaabeera ne kye nnaafuuka tukyaliko, buli kimu kye nnaafuuka beera nga nze akitandika abalala bakigobere. Oba ffenno nze alina passport.